egenda maaso nejjetandika mu bulambalamba kati etandise mu bulambalamba. Kaakati tutandikirako mu bagenzi mu bagenzi eno waliwo embabyopa esulayo ekyali ntandikwa. Awantu awo watiika nnyo omuntu yenna omulamu naye oli omusango osobodde n'omubuuza owaayi gundi eno totyayo anali ntyayo luli nga sinnafa naye okuva lwe natema kale nno wanyuma. Ntandikwa firimu egenda maaso n'atandika okuzuukusa omu ku omu. Muli eyo muvulula bali eri basikondoka bavuludde ng'evalidde mizimu. Entandikwa firimu omanyi bakugamba omuntu afa mubiri, omubiri gwe gukoowa naye omwoyo baba gusigala weeguli. Kaakati tugenda maaso firimu eno etandika butandise era ogenda okwetegereza embabyopa esitudde emizimu gyonna egibadde gyewase wano. Baade baliwo embiriizo banyage bakuteekayo embiriizo ezo bakunyiga mubiri ogwo guba gw'amaanyi nnyo nga gulya naye omala ogalamira awo toddamu kulaba ku nkoko wadde oluliba lwayo. Kati ogenda okwetegereza baba lwali totuyita ku makya nga tegunnakalaama. Embabyopa ekyalitandikwa efirimu egenda maaso. N'atandika okuyita beesulira eno. Awantu abo tebawa bwa muzannyo gundi gwe kyova olaba omuntu akyalye ku mmere awo oba otyawo bali booba ozannyirako baba tebakyalya. Kaakati mu kuyita emizimu gino akwasako omuzimu ogumu ekitereka agutuma. Waliwo ekkanzu yiiyo n'agukwasa ekkanzu omuzimu ogumu bagukwasiza obuvunaanyizibwa guyina okuba gwolekera omuzimu guno. Egenda maaso emagombe eno bagamba ennyumba z'abafa. Kale omulamu bw'ozannyirayo okusinikirayo si kirungi obanga voola kale mugire mulabe nga mugira abasemitinga bakukulumira nnyo kwegaba bakukulumira aliwo abakukulumira bwe basemitinga oli yeka gwe bakwasiza obutume emizimu givaayo ne gijja gitambula. Era kyova olaba omuntu gw'obuuza omuzimu n'agamba sigumanyi musemberere wala oyo. Omuzimu gulina ekkanzu eguweereddwa omuzimu. Nga guleeta ekkanzu bwe guleeta ekkanzu nga gulyoka guteeka wano ekkanzu gwateeka wali okuva mu Sharona Film Production be bakutuusizaako sinema gye tulaba n'agambye ensibuko y'ebina Uganda MK Majestic Plaza. Kaakano tuba tukyali awo ogenda okwetegereza wano wennyini awaleeteddwa ekkanzu waliwo abajja atakadene muzeeyi atulekera ettaka era njagala okugamba ettaka lino bw'oba oguze n'otakuwa kyapa oba oguze watuufu teri n'omu yenna ayinza kwagala kusiga okolola gwate mwanya eziri wano etali anoga okwetegereza ekkanzu eyo ekkanzu eyo njijukiranga zezimu ku kanzu z'omugenzi. Bannange ekkanzu y'omugenzi ekola ki wano? Kyokka baali bagambe wakati wali muntu yenna abeerawo era ne mu kuziika omugenzi bagamba ekkanzu eno zezimu ku ngoye ezaamusooka ku mubiri. Ekkanzu eno ekola ki wano? Twaze mbya ttaka muve mbya amakanzu bazza tunda ttaka nannyini ttaka ali kitaabwe n'afa tebalina maanyi galima nali manyi yaleka ttaka kati adogoze ku kanzu twansoze ne tugenda ku byokulambula ettaka ettaka kati lyo lirina gye ligenda ekkanzu abaawo ajagala omulala taata naye alimba kanzu yaleka ndeka atyo njukiranga abantu bagamba amakanzu bamuziikamu gonna amakanzu. Efirimu egenda maaso kale taata era kabula katanze mba musikira kuba ekanzu twali tugira twambala kyekimu kendabe kusinga awe banaje ekanzu ya mugenzi gwe ekanzu yomu namwe mutandika ebyebifaananyi ebyo nze siri ku bya sedefu manyi waliwo ekimyansi ekijja n'oli
tugenda okwetegereza embabyopa n'alengera nga alinga eyeeraba kiki ekigudde wano muzanyira mu byomugenzi bw'oyambala ebyomugenzi oyagala genda mu lugendo alinga alaba kitabu engwala maama ayambadde esaati afunye ebimyasa abadde amanyi waliwo amutadde mu sherefi agenda okwetegereza kiki ate muze yankubye engwala kiki wabadde awo aliwa naawe taleere otobuzaabuza wekabyakabya abadde awo taata yennyini gwendabe taata waabwe omugenzi eyagenda gwalabidde ddala kale bano bamukayanya nnyo ekintu kyagamba muzeeyi yafa muzeeyi atakyaliwo otandika otogamba ni omulabi olayika olina ekikusumbu ekirala abaagala ettaka ogenda okulaba bayita mwe abazze okugula mwe mwanoonya ettaka muli baguzi baabambalaba nyini mwagula muguza mutunda mwe mwaligula mwerabidde eri mwalirekerwa mulikuuma ettaka mulitwala mutwala ettaka bagenda bawulira ani ayogera nga taata navaayo ne zireeta embabyopa ne batandika 10 mutunda ettaka genda okwetegereza ebbaluwa ennene oli n'ateeka wali neyeeyongerayo kaka tugenda okuddako erudda waliwo omwami yali mu kubanga kale kyennimiro kyaliko ye Kibirige Mustafa oligino nemuzi tumujjukira mu firimu nga Kaligi era abasinga bamukazaako erinnya erya Kaligi kuba Kaligi yemu ku sinema ze zagenda maaso n'okulika nti zikolerera bulungi nnyo. Kibirige Mustafa oligino nemuzi ali wano atereza amanye ebyennimiro kutereza anti munange ebyokola oba toyagala n'okulya oba tojja kulya. Musajja yenna yawandiikibwako olubereberye nassibwako obuvunaanyizibwa obw'okubanga buli kyanaalya nakijjanga muntu yoze era weewuunyanga nnyo omuntu atayagala kutuuyana era ng'ayagala kuleka ndi afuna bya bwereere. Muntu oyo kyeba kyetaaga kebera bulungi wayaze oba si kyekyo aba musajja alabikira mu kifaananyi kyo naye nga tali kale mutaka agenda maaso alima. Kibirige Mustafa original names aba akyatema sokolinde ku ntemi eki omanyi okutema olulimbi noba ng'otema wostadde enkumbi n'owulira olinga alinga alaajana ayi bambe enkizi amaazi ekiveera gye kivudde gyatategedde ogenda kabala kibadde mu kiveera onnima otuwala otukabala otwanjala otemaani omanyi bulungi obuvunaanyizibwa bwakulekerwa ggwe oliawo ozimba matama osongola kyenyi oba amatu goggala obadde kiggwe yeyongerayo ekiwalaata nkubuulire oli wano otunula ogugumbuka kugugumbule weerabidde obuvunaanyizibwa bwakwasibwa weerabidde omugugu ogwakutikirwa lwaki wagwetikkula bannange omufuno naye afa ataweera aba mulala kati yadduka emisinde kubanga enkokomalo eri kyeyogedde kibadde kirala. Enkokomalo egeze nemugamba bamutika omugugu neyerabira obuvunaanyizibwa bw'omugugu ogwo era enkokomalo eyagala mutakonabe nga ajjukira obuvunaanyizibwa bwe. Ogenda okwetegereza essaawa y'okujjula emmere ewaka sooka onoonye muno olyoka ojjula emmere oyagala kulya weka mwana gwe weeyongeza nyenva kati lwaki tuba tugenda okujjula emmere ye n'atambula nze gwantama twala eri naye bulijjo wano bano baba bakakulinda n'okulinda kati nze obadda siri wano sikola byange lwaki yategedde togeza n'oli emmere eyo nga tolese muno era ku nyanja namwagala mugoye ogulya mwekka ye maama w'abaana Nasi wa Aisha oligino names tuli kuba sitabuka yine egenda maaso okuva mu Sharina Film Production. Maama ategeka
kadi kumbe mutaka gwe banoonya wuuno ali eno ali mu kuyonda. Omanyi abaana bonna nga bakulayo bati amagezi gala nnyo mu ndiba, bw'aba talina sente zigula ndiba ya muka ayondawo, kibayita okuyonda ndiba ey'ekyayi. Kadi bagenda omuyita sende kyokka oguntu n'oguyita nga teguyita. Amuyita amugayita ageza n'amulyako emmere. Nze nja girya sendi ku ndiba, afazali emmere mugirya. Mulimu abaana emyaka egibeera buli kimu nga kyampaka, naye awoggana bulala balinga gwe baguze okukola ekyo. Kadi saadi abadde akyanoonya byaye, waliwo engolole ebadde wali mayiti. Faayo nziruko ntayiza kabadde ekyo omuntu abadduka omuviiranga kuba tomanya kimugoba. Stupid. Wabaddewo engolole enjole. Yokani mbonyebonye n'ogwana gwa maama. Kati guntomedde butomezi. Oza gumutomedde tamanyi lwaki gumutomedde, kumbe gulina kyegulabye. Nga kyegulabye gusa kisaana misinde. Olubugo olwo lwabanga lugoye mu Buganda. Naye tolusanga nga waliwo gwe baluzinzeemu n'ogamba lugoye. Eyo manya miwunyo. Efirimu egenda maaso. Ababadde balambula ettaka baagala tunda ttaka lya kika. Emiranga gire gyasoose bakomye wala bakomyewo. Sente ng'oziraba mu ttaka lye baaleka olumba tokoowa. Muzimu newe gukuba empi bwe gutatwala bulamu oba ku kimu aizunu. Omuntu ng'alimu empaka buli waafuna ekimukanga alabanga bwe ebyokusaaga. Kirayika baagala tulemesa. Omanyi ono baaba waffe engeri gye kiri nti wabyokoola atulemesa kati. Kati ali muntu goba mu ttaka ayagalayo abatunda ssebo tayagala kugabana. Kadi biki ebyatadde awo? Kadi biki olaba neerayika alina byataddewo. Eno ennyumba yali eya kitaabwe tebakyajjawo. Ono nejjalabe olaba ataddewo ebbaluwa etukanga. Ono atugoba ku ssente teri kirala mwanattu. Neera ne bagenda maaso n'okumusekerera. Balengerera ddala mutaka ono byatandise kwe kuleka kandi alinga abayengerera. Tugenda maaso. Ebbaluwa eriwo eyogera ku Moggo. Kale mwe abaagala otunda ettaka mukola nsobi kubanga Moggo ye yalekewa obuvunaanyizibwa obw'okuba nyansikira. Ebyange byonna mwe muyina kugoberera ye okuleka kandi mbaamu kye muganyulamu ebyo bye naleka. Era Moggo bw'abanga talina mwe ku ky'okutunda ettaka kyesikkiriza naye anakkiriza. Ettaka lino mwandirivuddeko kuba Moggo nja kubanga muleetera okukola ekirala. Moggo ye baaba waabwe. Moggo kiba kiwuka mu ntula wabula kiba kyamutawaana. Kati omuntu yenna ge batumye Moggo ono ogenda okulira aguddemu embiro kwe kugenda yeetawuluza embiro. Envamu Emis Productions nga bulijjo firimu gye tulaba yino zigenda we Muke Majestic Plaza era ku mulo twakutula eno dajja biggwera ne sinema yaffe bano nga bayingira mu nju. Yali ya kitaawe okuva lwe bamuziika teri yali akomyewo. Kati ono embiro gye zivudde gy'atannamanya era kye yakola sooka ggalawo. Olwaggalawo bw'ati n'atandika okukaaba. Kale okukaaba kirala n'okuŋaŋŋala okuwoowoola okuwuula. Katonda ati oluggi lwaggudde lwegadde lwokka. Gwe wali wabaddeko mu mbeera eyo n'ogenda mu kaabuyonjo. Eno sina kaabuyonjo, eno kaabukyuli. Kati abadde mu kaabukyuli, kaabukyuli yeggadde nga si yakyagala. Kyokka ne tulengera tekuli wadde akanyolo. Yeewuunya kaabukyuli eno engeri gye yeggadde. Waliwo ava mu bikajjo by'okubba emmanga eyo. Manyi ssebo ettaka ly'omugenzi buli omu asanga ye yeegabula ebibala byayo. Sooka olindeko. Mpulira ng'omuntu omukulu okukaaba amaziga ago gonna. Ani akaaba? Woowe maama naffe eno tweyambye woowe. Abayingidde mu nju beekebezekebeze. Oluggi lweggadde omulundi ogwo. Ne bananga atugulirawo ayambayambe bambisa bwejangu naawe otugulirewo. Nze manye ekibaggalidde. Leka gwe kino nanze yakuta ebikajjo. Oli naye ebikajjo abadde ava kubba bibbi.
ebikaja adaze ava kubba bibbe munange kale lutegedde kirayika omuzimu tegwatwagala ebbaluba tugikkirizza oluggi lweggadde obwedda bawakana mbusimanyi tebajja kukkiriza efirimu egenda maaso bannaffe nga balajana bannaffe balajanira ddala njagala olabe kati maama avagira fumba nva baana bagaye babe nga bajja baliire wamu muwala oli ayagala nnyo okulya yekka maama ateekategekaawo yenna suwa Aisha ogenda okwetegereza enjole eddambo maama libadde mu lusuku waliyo omulambo gwe lwozi gwe ngambye okujja okunoonya nga tadda kati mu lusuku omulambo gukolayo kyetali bijja ye n'ebibeerayo gwe nja kukuba nakigamba kive ku njaga ekyana kyagaana kinywera ne ku kyayi pitaako maama nze leka ngende empulira sina nagalya omwana olaba akaanira butika omutali munnyo naye bafumbye ekijanjalo ekirimu entula n'omuzigo gw'ente mwana n'azira emmere nga bulijjo ayagala nnyo n'ebijanjalo bino abiwuuta olumu mwana nga abadde ki kyalo kino kyazzeeko abalogo abalala maama mbadde ngenze muyita kakati emusanze nantomera ddusaawo zasimanyi soose muyita nga tanyega ndooza nga amalawo sitiika esoose kati eri mugyabadde adde mubya n'agugumuka saagala oŋŋamba otya ndi akutomedde nze abadde adduka awoowola twala eri okuwayiriza muno okuwayiriza okukujjudde gwe naawe oli muntu mukulu otomeratomerwa ogambamu omuntu akutomedde obanga atalina magezi piki yeetomera n'emmotoka todda mu njana kisika amatu ogamba otya nti omuntu akutomedde simanyi ebyana byagala kunsala onazaawo ze omulambo ogulabyeko sigulabe era nkutumye toyagala oli wano weekozaakoza nkutuma toyagala genda gye nkutumye genda okwetegereza ono ye yekyanze awulidde ekirabise tayagala ababe nga baliira wamu maama agenda okujja okujjula kulyako abafuukira ekirala ng'olabye eddambo mulaba mutya eddambo ye maama nga agenda maaso ajjule tugenda maaso ne firimu maama tayagala biboozibozi bitaliiko mannya kati omwana ono kaddusa emisinde ajja kudda eri agenda awogana awoza mulambo banange ogenda okujjula emmere nga baasi kale omuwumbo guba gwa mmere ŋŋamba ennyige naye ogw'enviiri okinyumi otya katuddako ewakaligi ogenda okweregereza mulambo gwe mwana gwe taata omulambo waleere omulambo gwaki ne mwana gwe nagamba kale oba onyweddeko kuma ku kikoola abadde oyagazaaki obusigo omanyi obusigo obuzza baaka faya ng'amuleeta alabye eddambo mubadde mwenna muli ku bya mirambo si mulambo omuwumbo gw'enviiri ate omuwumbo guba gwa mmere naawe gwa nviiri ate zino ezamunyerere kuba kati kino kyo kweno saidi adowo yembadde ntadde obuwuwa waddeyo bwakaweke ngenza okujjula bwe nti ajjudde munyerere nakaweke enviiri ekijanjalo kibadde taratibu kale ne batya okuwuuta ekijanjalo kuba ziri zibadde enviiri era oyinza okuwuuta ekyefaananyiriza enviiri ekyo mulimba mwagala kundyako mmere situsobola taata naye mutandika mutya ekintu ekyo
ebyo mulimba efirimu egenda maaso. Taata alina kyatategedde kyekigenda maaso. Waawo agenza obukyamu kwe kujja amaaso g'omuganda n'oyo yenna yeefaananyiriza omuntu gali mu ngalo. Omulambo n'enviiri zivaawa? Omulambo n'enviiri oba twabbiddwa emmere? Mukazi ono n'atandise okuwaba. Mukazi atandise okuwaba. Ekyalimba waliwo abaalaje ettaka. Kati ono aba akyatambula ogenda okudda sayidi ene awulira emiranga. Ge gaali amaka g'abakitaabwe. Ono gwe bayita Moggo, brother waabwe omukulu. Abitu yabaddage mudaga juba yegadde muddage mutuyambe mutugulire bambi. Waliwo naali eri mukabukyuli eyagenze mukabukyuli tannavaayo. Olugi luganda lutya okweggala luno olwaliibwa n'enkuyege olwatuuka ne lweggula. Ono olwatuuka teyagera kigambo kyonna ne lweggula ne kabukyuli. Kati omusanga nga yakunira mwezi talidda mugenda manju. Asobola okwesiringa. Ono kwe kuyingira omusajja omukulu okusanga ng'owoola otyo. Ono nga tafuluma. Waliwo eyambadde esuuti ekanzu y'omugenzi. Ono wuuno nabagala Fiona etuukira oli awo sirise. Gwaki naye tukoleranga ettima obwenkanidde awo. Ennyumba neggalawo kumbe n'oli kabukyuli ebadde eggaddewo. Kabukyucu nange mbadde eri nga ndi mu buzibu nga kabukyucu oli efuuse kabukyucu. Kati ono ng'abaako ekitereke kyajjeyo mu nju. Yukira bamugambye ono naye bamubyemu ekibooka awo ne bamugambye gwe kooganya okulanga ojjeyo omugugu gwe twakulekera ogukolako obuvunaanyizibwa bwagwo tujja kutabukira ojja kukyewuunya. Kali yaye kaye ada anonye mugugu era kwe kugutwala. Ababadde baagala okutematema eby'ettaka kati babivuddemu. Leka naawe ontomera kyonka tomanyi olaga ffe twakuleese. Munnange nga badduka ekyo olunaku nalwo nga lubanga olugenda olulala oluvannyuma. Famire netandise ogwamu ebizibuzibu. Abantu bwezito famire bwe zijja muzuukuka obudde bwakedde. Maama azuuka ku makya. Lozi zukusaba n'obudde bwakedde. Baabo genda okwetegereza yetegereza. Naaba naaba ku maaso awo anaaba. Okulira nga woolabye embi n'abaana nga woobagamba. Lozi ali eno ava kunaaba ku maaso. Efirimu egenda mu maaso. Njagala olabe. Genda okwetegereza. Mwana eyagaana lisituka lisituse. Wulira edulu bamugambye eddambo kyamuyitirirako n'agweri. Eddambo ne liwummula. Ogenda yita abaana bannange kiki ekigenda mu maaso. Kwa nini ye kimeenda in front? Kumbe kyalabye liryo eddambo erimala okukanga lyo ne ligenda. By'ebyowulira ndi omuntu agudde eddalu anti byayogera teri n'omu abikiriza kuba buli kyayogerako tekirabikako.
bano ogyemu esaati beewuzzewuzze mukazi teyakusse mimmonde ziba kiki mmere yakusse nnyo mmere nnyingi ereeta omuntu okuzirika kali balina onoonya boda gwegenda olete boda naawe mugamba agenda alete boda papa ogenda okuleeta boda mazzi bagaleese muwujjawujja babenga babaako engeri bayinza okuleka ni bayamba omuntu ono nekirabika ni embeera munaffe gyalimu erabika okuba ni si nnungi maama azirise biggwerawa efirimu egenda mu maaso bali mu ssaala zokka bagenda okuyitayita maama nga yebibye kaakati tujja tuddako erudda waliwo abaami abajja bakubaganya ebirowoozo okubaganya ebirowoozo tuli ku nnyumba enkadde ney'ekiggwa twakati ekintu kino waliwo ekirabika nga okulemya kiremya naafuuka kiremya sokolinde teri kijja kutulemesa ekitulemesa tekiriiwo sinakirowooza nako kati waliwo abazze bo bamanyi muzeeyi oli bukyanga afa yalina amaanyi gali yaleetera mu jjinja omusajja nga yagaggawala omusajja nga yagula poloti yagula amataka lwa jjinja eryo olijjewo bano bo baagala ejjinja bagende nalyo omwali amaanyi ebiseera ebisinga olajja nagamba nti ejjinja eryo lirimu amaanyi naye ngaejjinja eryo lirina ekiryebaseemu ekyo abantu kebaba tebamanyi ekyebase mu jjinja kiba tekyagala kizuukusa oliraba gulira naawe bulidde ngaeriyomba bulidde ngaeriyomba nkubira bwereere eriyomba kati wekugamba mbw ejjinja liryo diru yiyo awe oyagala kudduka kati gwe lwaki nze gwotumayo twalino nnyo fembi olinga agamba nze yalino nnyo obwomu gwe bwokulembera sinze nzimbye enkata sinze njezinze kati wemba gwogizinze si gwaba agenda okwetika ate kiba kyabwenkanya this is not fair omwazinga omulala neyeetika owulidde kati ate ndaba ofuuse fala oyagala kulemesebwa mu bugagga fala egenda maaso efirimu lyakuvumbagatira baagala balisoberere nga bakomando balivumbagatira omulundi agu weetikka ejjinja nyagala odduke nga tutula mabega aguyina ejjinja buli wootunule mabega omanya obulagagga bwoleka dduka n'ejjinja tugaggabale boosi tambula nsindika mpola wagenza okundeeta ng'omanye otyayo tomala gansindika ono bagamba lirimu amaanyi oliyirumu eyaleese munne as ogenda olivumbagatira neritema lirya olikwata otya nga lifuuseemu amayinja amalala abananya ejjinja lyo laba ekikumi kyeyatwala ndekagerawadaba twala amayinja gogwe ndeka waleeta otya muno fiiraale twala eri gwe gundi sagambye mulimu amaanyi laba wegeyawuza amaanyi maanyi kyago ezo ndolooto zennyini zoyita amaanyi kati gwolabye ekizibu ki naye kati obutumbavu bukwetikise gwe tannalaba kizibu gwe oba ogendayo ogenda okweregereza ono ye yekyangiddewo naasinza kufiira bulamu bwange ejjinja oba olyagala lijjeyo n'empale eyulise akakaga kewampadde kagula empale maama olwadde engulu agenda genda okwetegereza sinja bisobola kubisobola bannange ekintu kinate tekikugoba mukwano omwami alina ekintu kyeyakola
bamukuba empisa 3 yali ku lubimbi ne wabeerawo ekijja ne kimugamba yerabira obuvunaanyizibwa bwo. Ebiseera ebisinga oyinza okusanga omwana mu famire n'aziŋŋama oba n'atandika okuyiika endusu, kale wabeerawo ebintu bingi. Waliwo yaleeta ebiziringu ye kitaabwe, ate taata bw'afa wabeerawo abaasikidde ebintu ebyo. Tosikira ttaka lyokka wabula n'obuvunaanyizibwa bwa kitaawo mbu yali addukanya. Kati omwana ono emizimu gyamulumba ne gimugamba ensawo yaffe gye twale kugireseeyo envunde, oyagala tukubonereze? Kwegamba olina wootuuka ng'olaba byonna bibi, obutakwata ku nsawo kibi, ate ne bw'ogyesembereza miwutawaana gy'oba oyingiza mu famire. Omukyala wuno anoba kubanga akizudde omwami ayinamu ebyawongo. Ngende munange ndeka, nze ngenze munange sijja bisobola. Omukyala ng'asalawo asibemu, emirambo gituuse omusanga, bagamba taata wooli yali asala empewo, emirambo gitandise okukyala ewaka. Okuva ono lwe yaleese omugugu guli ogwali ogwa kitaawe. Omanye omuntu lwayogera ku lubaale nekitegeeza lubaale waliwo ebitaba amabyangu. Efirimu egenda maaso, baana bagenda okujja, taata ng'atudde wano. Seba oliyo otya? Walwaddemu katono. Maama mwanobye. Maama abenoma amenoba amekunja. Bannange taata kumbe Talaka javude mbanga nagenda. Wade n'umuyimiriza ako taata. Taata. Mudde kuki omubuuliza kozera. Embeera eriwo. Kola kyonna ekisoboka. N'ekigambo. Taata naawe. Abaana bakandamu kanyako babugamu ne wandibadde ofuba kunga taata. Bamugamba yandibadde afuba kunga taata. Atakkiriza maama kulayika kandi yavaawo. Nkeni nnyamwe yagenze. Maama wammwe ameponyoka, ameyenda, aw'okumujja ewatannaba kulayika kandi wamanyibwa, naye nga ye bamuleetera piki. Maama bamuleetera piki n'alinnya booda ne yeeyongerayo. Yakwata booda, abaana obazaala mu kika tebaba nabo. Bano bagenda okujja nga bajja babe nga bagoba maama okumuyimiriza, naye omuntu ali ku piki kale toyina woyinza kumusanga. Piki eba yeebiriira n'amagulu gaba ga 2 n'emisinde gisingako. Enfirimu egenda maaso. Taata yatandika okwebuuza ekyokkola. Taata, saagala kuleeta buzibu. Ono lubaale yaleese obuzibu. Nze nasikira muntu saasikira lubaale. Akkirira baana baba bali mu bikajjo n'abayitako. Taata olagawa maama kiki? Temumbuuzabuuza. Abantu akulu tebababuuzabuuza batyo. Bonga abadda mu bikajjo byabwe anti emmere tewakyali. Maama takyaguliwo. Taka wuuno lubaale sijja kukkiriza kankuziike obuukaabuukaabe. Lubaale kankuziike naawe okitegeere. Ng'asooka amunyigayo
owulira ettaka eryo Lubaale beerakaawo Lubaale bambito dda Lubaale yamuteekayo era n'amugamba tadda n'amukomerera bulungi ekyokudda takyagalira ddala ekya Lubaale baasi efirimu egenda maaso bannange omanyi okuziika Lubaale n'akusooka okutuuka eka abali mu bikajje ate ebintu bya Lubaale nno badayizi baasi Lubaale tebamumanyira Lubaale tebamulonda yakulonda kati yavayo n'obusungu obwana obubadde buli ebikajjo kwe yatandikira olwani gwoziikaziika kati koziikeyo abafu babiri ebyo Lubaale byakola kyova olaba ekika ekirimu Lubaale bw'ati kisaana kusenguka abaana abataliddeko na mpango ziwera Lubaale alimba okutuga abayala si kirungi bagenze efirimu egenda maaso kaakati omwana aba ali awo ogenda okwetegereza banne kyava akulukuta genda okwata kuono bana nga tali n'omu yadde yenyenya tewali n'omu yenna yatandikira okulajana bw'ayita taata gy'ayambe ng'embeera banne mwe bali tolina bw'otandikira kugamba nti oba kino kiki embeera si nnungi yalajana taata n'alyoka ayita taata gy'ayambe anti baganda be basiseewo maaso efirimu egenda maaso baganda be basiseewo maaso omuntu nga yakafuula banga eyeekoza naye bw'asulawo nga tasabye mazzi wadde okwasimula awo nno n'otandika okakasa nti oli agenze yabuuza Mukama Katonda ekibadde neerabira nti benyeriza ddala Lubaale otandika ebyo abayiseeko bali okufa tekukonkona ebintu ebisaana kwata na bwegendereza kyobulaba osalawo mu busungu Lubaale ono si mulungi nnyo okwesembereza kikulu ekyo naye ate naye usaana mukwata mpola kintu ky'otalinaako bumumanyirivu tekisaana kibbamirako nga tuddeyo muti awava obuzibu ennyumba eno okuva nnyinimu lwe yafa abantu balaba ebyobugagga ebiri wano ekibiremesezza ge majiini tunamansira ku jjinja eddagala lino buli kimu kinaaba kita kati ono yagala okubba ejjinja lye bagamba eririmu amaanyi ejjinja lino singa livaawo ennyumba eno buli kimu ekyobugagga ekiriwo kisoboka otundika kati baleeta omusawo tasimbula ne basimbula yinza manyi ja buli kimu kinaatereera wesigenzi baleesa abooki saagala ebyo baleesa abooki alina okusimbuliza abooki jajja liri awo jajja ejjinja jajja nga ati aya waawo abooki gwe baleese abooki sente yaziridde stupid mwesaagala kumulisa ani aleeta serefi kumbe byoyita byokuzanya
Ani atankula kwani jangu egenda maaso jinja chedidemye. Kwa nini jinja limekataa kwa weya? Lete dagala tujali nazo mwenyango gulisiwe. Oyino bato kutoduka oyino kuma omusajja omugumu obeera oguma yajja mugezi naye abayagala amanye singa kibanga ekigize anigwa nga tanali naaza basi abetabu ne bali naaza watu nejaje Misinde amanyi omulaba Misinde labe 10 omukongozi nejaja olaba samasuti zafuuse z'abaninja tamanyi mindi gyeri kwate mindi endete yakasowole gwa wandetedde kikino kiri kafuwe jaja agambye kiggwa mangu olabe mangu ago ejo gibadde mangu ejo tegabeerangako mangu gibadde Misinde kati byebikyabe jaja sente zange zewagambye ebigali byenakuwadde olaba gwe wanyiziza amayembe oleetete ebigali byakakaga ku mulimu ogwekakadde oleeta osiriwala zanya n'okuzanya omulimu ebintu nno bino si byangu era mutaka ayomberawo abanja sente ze baalidde saagala kale yatandika okubanga akaaba musajja wattu omusajja omukulu okukaaba kuba munange tewaliwo munange kiki kyobanga okola ki okola ng'ogenderedde kinavaamu obuzibu ng'atandika kulaajanira ku malaalo singa aliwo kye baakoze okusinga ate okutwalamu omwana we oba abaana be banimbuulidde ne baŋŋamba sikola ensobi eyo nesigikola baana tebalina kye baakoze kati akaabira babiri Katonda yaleka omugugu oyina okukaabira Katonda n'okaabira yaleka omugugu. Bulijjo kino kye mbagamba ekintu kyonna ky'oba oyingizza mu ggwe buli w'oba nga oyingiza wabeerawo okufulumya kw'otalaba. Kitaawe yaleeta amaanyi tegakwatibwako ne mu kujja kwago wabeerawo omusingo. Weewunya amaanyi ago tegagenda leero newankubadde yagaleeta asobola okuvaawo. Kati byebintu ebibyo abantu bye basisinkana mwene ensi ne batawanyizaako ddala oli ne yeeyatandika okwebuuza wawe yagenda obubi wawe yagenda obusobe wawe yasobya waatamanya. Katonda waali w'amaanyi wa buyinza naye nno n'omuntu okukolera ky'oyagala okuva eri Katonda si kyangu. Katonda ebintu bye birala atafiirwa tafuna. Kati oba toyagala genda maaso nakwebaako kye weefiiriza waliwo emigugu egimu ogikutikkula nga waliwo omutango ogulina olugenda. Obutonde ssebo buyina amateeka gaabwo, laws of nature. Abaana yabaziise barandise omutabukira bayagadde otunda ettaka ne lirema. Kati mbwe ekijja kyali kya famire onaleka yaleeta amayembe kumbe naye emizimu gye gyamugamba ogende wa kitaabwe. Taata bwe yamala okufa waliwo omugugu gwe yaleka mu nju nga walina okubaawo atandika okuguddukanya. Omugugu guli kitaawe nga waali gwina ebyagugenderangako bye gwamubanja kwe kutandika osuula emirambo ewaka. Waliwo obubonero obujja mu bulamu bw'omuntu oli ne yeebuuza amakulu gaabo ne kye bitegeeza mpaka ng'oteredde mu layini we bakwagala. Kati ono gwe yakuba bukubi kibooko oleeta ebyokoola tewaliwo wano byokoola
ono akanda bagamba kitaffe alina bye yaleka abadde aleeta kibooko akuba emmoggo aleeta okunyooka labe gwe ozannyira ku musika obanga azannyidde ku biri ebitaawe gwe laba ekigudde mu bijja ne batandika okulwana sookojje omusawo gwe baleese akwata ebyokoola mulabyeko eddakiika mbale emabega alina gye bamufubutudde tagaana bigali naye emirimu egimu gimuzitowako abaleese omusawo nga tebatandika kwenyoola tebeeyodde omanyiira nze nkuba amanyo omanyiira gowe ekitwe kino okuba nze tozanyiza baleke ezo mizimu gyegigize gisituse gijja kwogera batunula butunuzi mizimu gijja kwogera betta oli nakwata wali n'oli nakwata wano kati ki gamba kiwedde okolebwa weewaawo kati emizimu egibadde gigira gibadde gyagala ki n'atandika okubejjagala kati bibizi byonna ebibajjanakutaana nnyo owulidde kati sente ze zireese obuzibu muzimu tegwagala kutunda ate bano baagala kutunda tewali ajja kutunda wano otuusa okubaziika kola ekintu kimu kongozi omutwale wali ekingi bulijjeyo bukimu kijja kuba kiwedde wulira emizimu gyagala yaba abeera omukongozi w'ekiggwa waliwo n'eddagala eryaziikibwa ku kiggwa bana alijjayo nga kiggwa olabye otya ono atera n'abuuzaako munne nti ndabye ngaffe abadduka yali mugumba nga tazaala tekakola bino byonna tavaako n'okufa abaana be buli ne batandika omufumba nga ewaaliwo omuntu eyaziikibwa ku kijja kunomba osimanya omuzimu ogwo gwali mubi era omuzimu ogwo omuntu oyo bwe yafaamu n'okuzaala teyazaala mu bulamu obw'ensi kati omuntu waafa nga mugumba mbu ayagala nnyo okutta abaana kolanga bwenyambi wulira anga bwe bagamba so tokolanga bwolowooza ono n'amugamba alina okukola nga bwagambiddwa ne bamulekayo yajidde ku jju y'abali naye okuyola nga n'okubaddeyo kumulaze nti omusajja ono tali yekka n'ekituufu ekibonyaabonya omwami ono takimanyi oli ayinza okuwa ekiragiro nga si kyangu kati nga tajja amayi gwe atotya owulidde emizimu gyammwe wegikukiriza gisanyuse kati giba gikusiimye awo gwe yasiimibwa gamba kyekyo wano wasiimiza bwe bamugye 10,000 yakuwulidde negikusiima era mbwe emizimu n'emisambwa tataabwe gye yaleka yejakkiriza ono gwe tereera olaba baasi agiweweeza mizimu agiweweeza ulikutola ivegiyo ngata ayiringula ate zinga basitule yola leeta kwata wemba lizitawa lubala azitawa gwe kale situla
oba bamutwala gy'atayagala. Lubaale oyinza omutwala gy'atayagala kugenda, ekyo nakyo ne kibeera tekiriwo kizibu kirala. Lubaale oyinza omuzinga agende gy'atayagala kgenda, ekyo nakyo ne kibeera ekizibu ekirala. Efirimu egenda maaso. Era musajja yeri damu nerigwa wansi batwala ejjinja ne lidda. Kati batutte ki? Jjinja liri erisinga okuba ery'obulabe. Balina ke basanze mbu emizimu gyasanyuse ne girondooli. Ono yadde akaaba abuuza bannange maziga mereere abataliwo bannaabwe nga bafa. Maama yali mugezi okudduka ebintu bino ye tajja bisobola. Era bantu baagala bagende balabe maama waabwe. Ne maama nno se badduka ebyokola n'aleka abaana emabega. Maama oyo naye aba bamaama nga baagala nnyo abaana baabwe okubanga bali nabo. Era bamaama abasinga yandibadde adduka nabo. Embeera si nnungi okutwaliza wamu. Tugenda maaso ne firimu eno katayidudde bajja biggweera. Tugenda endala maaso ne sinema. Era twagala okumanya biggwedde bitya. Munnange ebizibu bifuuse ebizibu. Mutaka ng'aleeta omusawo omulala. Wulira. Wulira omusawo yambuka kirira yambuka kirira. Weyambule. Mauso Saidi. Ne bamwambula engoye jamu endala. Sitaki wali. Weto wangoye zako. Webaka. Hey. Yangu okwebaka tulo. Kwata omwana. Omusawo namwebasa yabasana bibuye. Ono nabe. Olira. Situla ebibyo. Yamawe, yabobo, yabosi. Yamama ibambe. Labo omusawo. Firimu egenda maaso. Firimu egenda maaso. Leta emikono. Omusawo ono
abasoose bonna balemeddwa. Mutaka alabika ayagala kweyambula kintu kiri. Amaanyi ge baamwayagala geeyambula asigale ng'omuntu yenna omulala kubanga banne bonna bandi mukyawa. Yukira obeerako amaanyi kikula kyo abantu bakukyawa. Bakulaba ng'omulogo. Akwesembereza abamu oyinza oba ng'ow'ekikiraani gye bali bizinensi zigwa. Nobeera onoga nenzina baaki gwe gwe bayita ow'ekikiraani. Omusajja abanga akuwasa ennaku 2 yagwa kabenje. Kwegamba ebizibu bingi ne bikutomera. Naye oluusi kuba ku maanyi ago gaba gakukulembera olwo amaanyi ge mulondalonda. Oluusi amaanyi nga bagajja wammwe waka ne gasiima mu ggwe. Kati gabeerangako ag'omukisa okujjanjaba oba ki. Naye agakulinya galina kulya ku nnyama y'omufu. Ina okudduka ekiro amaanyi ago nago. Kati olaba ono gakankanya ntumbwe gagumya ebisambi n'entumbwe. Sigagoba ago. Sigega amaanyi agadduka ago. Ago sige amaanyi agadduka ago. Firimu egenda maaso. Seekerebe. Basi. Olwamuzuukusa yambale n'akumamu. Olabye emisinde. Omusawo yakiraba n'amanya nalumbye baki bano. Buno wedda mama muzuukusa nkizuukusizza. Wuyo omusawo olwalaba bayisiŋŋanya ne bayisiŋŋanyizaawo. Waliyo abasawo abatakola ku bitamba. Omanyi ng'onoogoba omuzimu osooka guzuukusa olaba muzimu ki? Kitambo kye kyalinnya. Ekitambole kye kyalinnya. Kimulinnye. Weyaziika abaana. N'atandika. Kale. Owaye, gwe ngamba emboleera weebaka mboleera. Saagala mboleera. Va mboleera. Situka. Situka. We. Situka. Yanguwa. Ojja kuvaayo. Vaayo. Togana. Tonjemera ojema. Oyagala kunjemera. Tonjemera ojema. Oyagala kunjemera ojema. Firimu yino. Gwe. Omugenzi. Talina luze. Basi. Zezino ettabu z'owulira ezitaggwa. Basi. Gwe. Firimu yino. Basi. Alengera amasavu guka. Alengera amasavu.
n'amwetikka mwana we kati bugenda okuziba ekiro n'atandika okuyirimuka muluka ku muluka kirinnye kati kisajja kudde ekintu ekyo kitandika ng'ekisaaga olabye omulabye laba 10 laba 10 kitandika ng'ekisaaga ekyensuti kikyuka ng'ekiri ku mudigido ali ku mudigi gwe ozanyira kwani nagambye MK Majestic Plaza level 5 edduka linamba 8 yensibuko y'ebina Uganda twaga tumanyira ddala bigwera ne sinema efirimu egenda maaso nange ensi etandise oggwamu akabasa eyo gye bawulira ensasagge kati waliwo abagunywa ennyo beyitira eno bamusekerera mu kubombo agwa kati ayitira eno nga tebannamusekerera ayitira eno nga bannamusekerera tebansekerera bayinza okunsekerera saagala kunsekerera tebageza bambi kumbe ekyalo kyafunye omusezi muto uno bakamutikkira ekyalo kyafunye omusezi muto bakamutikkira akulukuta emikulukuta egirimu ono emisinde gyakulukuta tosobola gitegeera emisinde gyakulukuta tosobola gitegeera oyo mutamiivu nze teri mwenge gunsobola tewaliwo mwenge gunsobola era nagamba teri guli nsobola teri mwenge gunsobola era nja balaga siri mwangu egenda maaso efirimu egenda maaso omusajja atolontoka ekiro omusajja ali mu kutolontoka butolontosi misinde 22 gwaya basi 22 omutamiivu ajja yeyombesa saagala oba osiruwala gwaguguze manyirani omutamiivu ayinza okuyomba n'avuma oba ani amuvumye oba ani amugyeko waya kumbe yazegyeko yekka gwe sokolindeko ono sukali ndizi gwe besu nadede gwe ono omusajja bulijjo banange natwala zote nze natya omwenge kabe walajja olabe mandule bangumu toyinza kuddamu kutagala kuteeno kuba yabadde akutere ande omutamiivu endulu gyakuba yaba tannanywamu yayiri byoli wetutandikira ekyokubiri